kuba kati bagenda kutula oyo Dr. Amina Zawedi kubanga buli kimu agenda kikola yagenda okubeera PS yagenda okubeera yegundi ye PS permanent secretary wa ICT naye kati yagenda okumenyeka era conference zonna ajja kuwunzikanga yazigenze era yabadde ayogera kubanga she's not good at speaking. I want to be honest with you. Nechokubiri talinayo skills za ICT, information technology. Nalabye abana batandise omukuwa mu katuni nga batadde wali keyboard nge computer elimugamba press any key. Yeche yakoze yafunye mail kata kutandika kujja mu Magala TV okumanya we kutandikira. Omukwanirizza nnyo gwena omulabi waffe ali ku Magala TV erinyanga bulijjo Simple Steve ne Simple Profile nate tukomyewo nate mu studio zaffe eza Magala TV okubeera nga tukutuusaako agokya agakagwawo oba ago agatambula bingi bye mwalabye mu nkyukakyuka za cabinet egenda okubeera nga eddukanya gavumenti ey'omwaka 2026 naye nga mujja kunsonyiwamu olw'eddoboozi olw'ensonga nti ndi mu kiyegu ssenyiga kifuba byonna byatusazeeko naye nga ndi ne munnange Freeman agenda batubuuzaako kusooka otubuuzeeko. Bulabi baffe aba Magala TV tubabuuzizzaako mwebale kubanga bambi mu ofiisa y'akadde kammwe ne muteerawo ka data ne mutulaba. Omanyi Magala we byatuuka tulina channels nyingi naye abantu abawayo akadde ara abasinga obungi baagala kulaba ebintu ebitalina makulu. Naye oli bw'ateekako simanyi lwaki woteekayo ebintu ebyekisiru ebitakulakulanya ggwanga bangi babiraba nnyo okusinga ebintu ebyamakulu ate ffe abajja wano tusobola okubalaga ki ekitambula mu ggwanga oba okubalaga ki kye balina okutambulirako. N'olwekyo tulina okwebaza abo batono ababeerako ne balaba ebyaffe ate tubebaza nnyo ensuuso. Kituufu nnyo. Amanya n'eddoboozi nze Musamali Arnold Freeman lyerikola ssente. Tusaze okulaba leero ndi wano. Cabinet yafulumye. Sagala tulwewo nnyo. Cabinet yafulumye wagirabye. Cabinet yafulumye naye baba. Nanoonyeza abantu nze manyi nabadde nfanyo ku bantu nga babiri. Baani? Nabadde nfanyo ku bantu babiri. Asookera ddala nabadde njagala kola David Kabanda. Ku list namunoonyeza nasoose n'ensoma kati bwe nasomye n'endabanga simulani kati kanonye bunoonya Kabanda Kabanda nagenza okusoma nga nsoma Kabanda nenga uno wali kumbe misa Kabanda nabadde njagala okumanya kubanga amaanyi David Kabanda galeese manyi nnyo mu ggwanga muno. Bw'okimanyi nti olunaku olwaleero ava kunga abantu bagende ku Turkish Embassy bagende bekalakaase. Woba okimanyi nti oli mukulu mu NUP bakwetaaga olunaku lw'enkya okugenda ku Turkish Embassy okwekalakaasa nga baggyeko balooya baabwe actually abali mu law department abali mu judicial abali mu mateeka kale abakola amateeka mu PLU bote yabayise naye yayise bw'omanyi ng'olinako akafo konna bano ba 001 ng'oggyeko Jeno Muhoozi yekayika yatagenda kubeera naye abasigadde bona abagambe bagende beekalakaase. Ekibatwala okwekalakaasa ku Turkish Embassy sikitegeera sinakyo budde bagenda ku Turkish Embassy ya Turkey okwekalakaasa naye abakungu okugenda okwekalakaasa jjukira ate president agamba eggwanga lirimu Ebola uyo bayimiriza abantu okugenda ena mugongo nga 3 June kati ate gwe okunga abantu babakendeezezzaako kaakati gwe ndina ensonga lwaki ngamba Kabanda nabadde njagala mulaba ku cabinet kuba alabika ye mwana wa munda nnyo lwaki bamuggyeko kati enoonya ne maama wange ow'ebukeddeya nenga kale Anita Amongo nenga kale wakiri wadde mwamuggyeko kino ekyobwa sipiika wakiri mwandi mukoze nga mwakola maama kadaaga nti wano obwa sipiika mwamuggyako naye ate ne muwaayo akafoofofo bwe Magala abantu abamanyi wali obaddeko ng'olina amaanyi ng'olina emmotoka ezikubira obugombi vaawo mpitewo kati naye waatuusa alina okuyimirira mu jjaamu bw'omanyi oba obulamu agenda kubeera ordinary nga ku pali era sikiwanga ne sittings ezisooka tuyinza okumalako ekisanja emyaka emeka 5 nga talinye mu parliament nga bwala bakadde agawe yakola
Ngobadde okimanyi nti Kadaga emyaka 5 gyona Amongo gyafugidde parliament Kadaga teyalinya kwa parliament. Abamuzayi anamuddiramu. Atya. Olwo amuddiramu amu ekifo kyo wa ambassador. Ayinza omuddiramu tomanya. Amanyi muzayi mu President Museveni yakubye Amongo butamuddiza. Yamukubye kumutsa wansi kumukkakanyi. Olaba nti bakwata kuba Kayihura. Olaba bakwata Kayihura naye wakiri Kayihura bayina ke baamulekeramu ako ka respect aka katonotono. Naye speaker Amongo bamumazeemu n'ekitiibwa ng'osanga n'owa boda talina na kyamaanyi ng'osanga n'omutamiivu ng'osanga n'omulalu bambi ng'anyumya emboozi ya Amongo okitegeera ku level kwe yamutadde ku level ya wansi nnyo wakinze nabadde nsuubira kumuwaayo kachance wakira amuteekeko muki mu kabineti yalondeddwa twalabye bantu bangi bakomyewo baddiziddwa ebifo byabwe ani gw'obadde otosuubira nze actually batulabanga prime minister bamukomezzaawo actually ekyo kya cabinet okubanga yazze nebeera ku list bwetyo tekineewuunyisa nabadde nkisuubira okujjako kyekitabadde nsuubira okubanga yabadde asobola okusuula ba minister 20 and above 25 and above bangi yasudde ate beyasudde abasinga obungi babadde baddeyo ebbanga nga twabava nako nga tugamba n'okugamba oyo tebasobola kola ki Matiya Kasaija nga abo tugamba tebasobola kola ki kubasuula ba Moses Ali ba Matiya Kasaija David Muhozi okitegeera abantu ngabo nga batunuulira babeti Amongi owajenda nga tusobola kusuubira nti president Museveni asobola okusituka n'akola ki jukira ina memorandum of understanding ne UPC beta Amongo abadde wa UPC balina entegeeraganya ne UPC naye ate UPC yamutemeddeko ddala okitegeera kati waliyo byakoze ekiri emabega wano ndowooza agezaako kuleeta fresh blood ndowooza era bw'otunuulira olaba nti yaleese bannammere ate n'akwata omuntu nga abantu gwe baali bayita atategeera sore tukozesa ekigambo bwekityo naye abantu balamu bamulabanga kazanyikirizi nga clown naye ate n'amukwata n'amuteeka mu local government n'amuwa ekya full minister n'amujja ku kya state wano abadde mu genda naye ng'ali wansi wa Beta Amongi naye kati bamuwadde full position nga yali in charge of local government okitegeera naye ate w'otunulira kabineti ye nze nagitunulidde nga as if wali abantu amu yatadde mu bifunga. I don't want to say they are incompetent but they are not well versed n'ebifo byabawadde kati w'otunulira omuntu nga Dr. Rusa Acheng mazima gennyini tasobola kuba inside source ngamba tasobola na kugulawo TikTok account naye namuwe kya information magara kiringa okuwa basi nti genda ovuge basi naye nga n'akagaali tomanyi kavuga okitegeera ye president Museveni kye yakoze I think waliyo we yamisinzemu somewhere nakwata Dr. Chris Barrios it is okay Barrios is a doctor yakolera Makerere in 1995 he graduated as oyo gundi is a surgeon babayita batya mu Luganda abakola operations bajjanjabi naye nga is a surgeon alongoosa musawo alongoosa is a qualified doctor Makerere University 1995 we are graduating he's a real doctor ye Dr. Chris Barrios it's not just nti wakuba yafuna PhD in any course no he's a doctor by profession ate sikwebusoso Barrios yali abaddeko ministry eyo so Barrios it is okay naye wali abamu kati notunulira mama wange Sebugwawo ministry je bamuwa muntu yakola cosmetology omanyi bayita cosmetology chokola atomulaba bintu bya bizigo kutabula bizigo omuntu ngoyo muteke mu tourism omuntu ngoyo mu tourism industry yese bugwawo bamuwadde gonde ki ali eyo mu information technology mu information naye okitegere mwabadde era mwasigadde naye era siruka eggwango eri bayitambula ligenda mu maaso naye Dr. Chenga Ruth Achengi ze namulabyenga balinga bamuwadde akafo gambo bugambi nti tebagala Musa ddala nnyo but I think that's not even a promotion it's a demotion okitegeera nebaza omuntu gwe natunulidde amanyi cabinet kyagala gikubako nnyo birowoozo bingi nnyo ebiryawo naye njagala kutunulira we batadde omuntu asobola okuperforminga n'omuntu atagenda kola ki kuperforminga bw'otunulira mu sector ya internal affairs
and foreign affairs n'ebisigadde byonna baleese Dr. Muganga owa Lawrence owa Victoria University. I believe ekyokumuwa ekya minister it is very okay era nze nkiwagira kuba one abadde so patriotic to this country Uganda n'alabye abamu bakuba kaleeresi leererere Munyarwanda biki gwayogera nti Dr. Lawrence Muganga Munyarwanda omanyi emyaka Lawrence Muganga gyamaze wano abo be bantu abamu abazalidde wano yes ayinza okuba alinamu omusayi gw'Ekinyarwanda tesobola muntu kubeera citizenship ye alina origin gye yava be bantu nga bagashumba okitegedde bagashumba babadde wano bazaliddwa wano bataata be bazadde babe bazalidde wano bavudde Rwanda bakoze eki babadde wano batandise okukola simanyi alina foreign citizenship tali suppose kubeera mu cabinet bagundi be abadde balina citizenship erifulwa ne Uganda bakozeewo ki lwaki ndemerako ku Muganga oyo Dr. Muganga actually oba tomiti bayire kankule gundi magala wofunanga obudde genda ku Victoria University oyogere one on one with Dr. Muganga olitegeera nti ensi erina abantu abalina obwongo most especially wekituuka professions zaabwe oyo guy educationist n'abadde nsuubira nnyo naye bandi muwadde ekya state mu education it would make a very big impact kuba Dr. Muganga professor ategeera kye bayita education system. Olaba nti Victoria University eyo gyolaba nti eri ku mutendera gwa eri private university naye ebintu byekola ne government institutions universities zimwe za government tezinatuuka ku mutendera gwa Victoria University. Omanyi oyo Muganga ye muntu eyasooka okuleetawo ekintu kya championinga IT ne AI okubanga universities developing a lot of okufocusinga ku IT era internet era era nti tuve mu bintu ebyokusomesa abaana nga tubasomesa ebintu ebyedda ancient things tutandika okutambuliza abaana ku mutendera gwaki ogw'okubeera nga batambulira ku mutendera gw'ensi engeri gyeri mu kutambulamu. Oye Dr. Muganga ekyokumuteeka eri mu foreign mu affairs engeri gyetambulamu internal affairs I believe it was good naye to me it wasn't all that better for him yabadde akola better nga ali mu education. Omuntu omulala gwengenda okujjako it is Lydia Wanyoto nze ndi musajja mugisu. I'm so happy nti president yatulowoozezaako ng'abagisu n'atuwa ba ministers babiri naye wakiri yanduwaddeyo full minister omu ne wamuwa obwa state cause President Museveni ni Bugisu ya scoring 75%. Actually this time yakoze na bulungi nyo in Bugisu region. So in Bugisu region Bugisu elina districts zeyalonza kusinzira no. Let me tell you President Museveni always awards depending on performance ebadde etya. Okitegeera performance yamwe mu region ebadde etya n'ekirala kyogamba ogenda speaker yawangula inti speaker yawangula wa mu Eastern region fine naye ewa speakership we are talking of cabinet sagalo mixing ebintu kyetugamba obutalabika mu cabinet ya performing bulungi ground naye speaker abadde embeto abadde alina ebizibu bye owulira abadde alina ebizibu bye ye mwenyini yeesudde mukamawo akutuma ku mukolo ntigenda owayo obukadde 10 bw'otuuse ku mukolo mukamawo muwaddeyo obukadde 10 ate gwe waayo obukadde 10 gwe weeyita ki okitegeera. So ye mwenyini yakola ensobi ze zaamusula muki kanze wali we mbadde nkugamba Lydia Wanyoto aseti yaffe eyebugisu nnene nnyo tusiima yes we bali kumuwa obwa minister naye ate ministry gye wamuwadde state mulongo anko wange mulongo musajja abadde mobilizer wa maanyi nnyo ya mobilizingira president Museveni akalulu naye namuwa obwa state mugende era still okitegeera. So tebwabadde obwenkanya sometimes in certain regions okuba engeri gyagabyemu positions abamu n'abawa ministers nga bangi abamu n'abawa ministers nga batono abamu n'abateeka mu doctrines ze batasaana abamu n'abateeka mu bifo nga tebajja bisobola. Omanyi magala njagala tutunulira wenyini kunonda gye balonze mu cabinet eno ng'osuubira service delivery genda tuuka ku ground ku bantu kubanga tulabenga abantu babajje mu busobozi bwe bayina babateeka mu bifo kati wotunulira cabinet eno olaba Dr. Musenero
nga bamutadde mu mineral no kati ate ye musenero ora mu mineral mwe bamutadde jukira bamuje mu science and technology. So science and technology ne mineral tebyawukana nnyo kiringa bwolaba okubeera ng'ovuga Diana ng'etuulako mupiira gwa taxi kamunye oyinza okubeera ne Diana no ye we bamutadde they are both sciences ate she's a scientist mu mineral wagenze ayinawo experience mu science and technology wavudde abadde ayinawo experience oyo ye tali wabi naye nkuwadde example enungi look at someone like Dr. Ruth Acheng. She is strict a medical doctor. Nomuteeka mu IT. These are two different things. They may be sciences, but they are totally two different things. Bintu bibiri byanjawulo. You know abantu balowooza information and technology is all about okujja mu TV to defend the government. Nga Chris Baryomosi wabadde akola. No. Kati ate Dr. Chris Baryomosi yasobola okutuula mu ministry eyo kuba already abadde public speaker ng'asobola okweyogerera ng'asobola okudefendinga at all aspects. Ruth Acheng talina qualities. If you bring a debate with Ruth Acheng to defend this country, trust me, tasobola kuwajuinga katugambe tuli ku panel obaze ku media center to address the public. She can talk but she cannot lie. You get it? Dr. Chris Baryomosi abadde asobola okulimba basobola omubuuza kakati olaba tubadde twagala otangaza eggwanga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ewakawe bazinzeeyo amajeje egali agamba bamunoonya obadde okyogerako kinga gwe Chris Baryomosi you see Bobi Wine tetumunonya. We are not looking for him. He's the one who is looking for himself. Oyo Chris Baryomosi Dr. Ruth Acheng ngenda mubuuza ekibuuzo kye kimu. Mama Ruth Acheng nti okiraba Kyagulanyi agamba nti bamunoonya adduse gavumenti eyagala mukwata. Ayinza okwekanga agamba ekituufu tumunoonya. Okitegeera kubanga ofuze Dr. Jeng awerekedde olusozi lw'amaanyi kuba agenze mu holiday kubanga abadde aperforminga nnyo mu Health kuba abadde abitegeera kati wano we bamutadde nkiwadde mu office tajja alijjayo kubanga tabitegeera eyo office bagisse tabitegeera era kati nkiwa omuntu agenda okukola ennyo kati agenda kubeera PS Amina Zawedde zikulimba kati ate PS Dr. Amina Zawedde awerekedde olusozi lw'amaanyi nnyo kuba kati bagenda kutula oyo Dr. Amina Zawedde kubanga buli kimu agenda kikola yagenda okubeera PS yagenda okubeera yegundi ye PS permanent secretary wa ICT naye kati yagenda okumenyeka era conference zonna ajja kuwunzika nga yazigenze era yabadde ayogera kubanga she's not good at speaking. I want to be honest with you. Nekyokubiri talinayo skills za ICT, information technology. Nalabye abaana batandise omukuwamu mu katuni nga batadde wali keyboard ng'ekomputa erimu gamba press any key. Ye kye yakoze yafunye mail kata kutandika kujjamu okitagala abantu ng'abo. President Museveni alina watuuka n'akolamu ki? N'akolamu era. Omanyi nze nagamba saagala nnyo okuyingira president wange oyo kuba mwagala nnyo. Akolamu bukozi era. Aba akozeemu era naye with time bamutomeza bana abagala. Wali abamutomeza naye kati omanya bali abatayagaliza ggwanga lino. Kakati ye balamu ye kiriya. Balamu ya local government ye kiriya wakiri amanyimanyi ayinako ethics cause wali ebintu ebimu nga tebyetaaga nnyo technical skills cause in local government oba ogenda kusupervisinga government programs for example enguudo zitambula zitya amasomero ga government gali gatya embeera y'abantu eri etya amazzi mwe gali mu byalo yamutaddeko omuzibu nammere kati ate ye nammere Chovola wambuziza nti performance egenda kubeera etya performance egenda kubeera ya kibogwe lwaki bazze balina excitement ate nammere bw'ataakendeeze speed omanyi eyita stock ompya naye bayire nammere kankubuulire eyo ya stock empya sooka ogisale you are now a minister respect yourself
wewe respect eyo bebadde ojo ogayenguka oyogera agagambaga nene olinga ezempisa ez'omuntu ow'omukyalo sina wa mukyala abomukyala balina empisa actually njogedde nawe ez'abantu abakulidde ku mizigo emizigo egy'omu ghetto agambo gambaga aganene agabafuulu figure you are now a big brand oli minister actually nze nena mmere neewunya n'okwewunya yali akola ku TV NTV nga programu gy'akola Farida gye yaddamu programu eyo yali nnungi nnyo I thought programu eyo yali egenda muteeminga actually yamuteeminga naye nammere we yava ku TV yakola mawulire okimanyi muna mawulire munnaffe naye bwe yava ku TV n'adda mu mobilization yafuna kye tuyita excitement omanyi by the way kati excitement ya mirundi ebiri waliwo okubeera excited professionally waliwo okubeera excited arrogantly kati nammere ali excited arrogantly Amongo yali excited professionally ebintu bye nga ali excited ng'abiteeka professionally nti kati mu excitement yange kangende ngule dress ekiteteeya kya $3,000,000 that is also excitement nfunye sente sirina kyenzikozesa kanzonoone okitegeera ne muvulako ki obuzibu kati ne nammere naye ayinza okwekanga nga mukwasama ennyo omanyize nkuyita kwasama akendeezeeko okwasama n'ekirala akendeezeeko kamera bw'aba ayagala okumanya abuuzeeko Nabbanja prime minister abuuzeeko muzeeyi tebamukolerera mu kamera waba ayagala okumanya muzeeyi omutuufu amubuuze Anita Amongo ebyo ebya kamera okwemulisa by the way n'alabye omusajja yamukwata omusajja ye kamera person we bagula balina zi iPhone over 16 ziri bbiri ze bakozesa okukwata content creation wotuuse you are now a minister, you're not a content creator back then tokyetaaga content creation to survive where you are what you need now is performance oli sister wange nammere nze saagala kuyingira nnyo kyenjagala kiri kimu togamba nti ayagala kunkuba luseke tagenda kubuukira tobuukabuuka nnyo kakana relax lower yourself dawansi tandika okuperforminga tusobera ministry yabo kola bulungi n'ekirala teyeewerera abantu kati kankubuulire omuntu mafiya tayagala kintu kyakumwewerera namulabye Katambi yeewerera gavumenti erina bamafiya nammere bajja kukuba ogwo omutwe baguse wansi weba olaba Amongo gwe wali osuubira okulaba nti Amongo basobola omukuba bajja kukuba ogwo omutwe bamafiya bakuba so sooka okendezeeko media appearance zo then n'ekirala osengejje byoyogera koma okwerera abantu tujja tugenda bakolako tugenda kujja ku ground my dear just perform ebisigadde obireke esebo oyo omuvuddeko ani omulaago oyagala twogereko ministry ekyendaje tutunulyani ndowooza tugendeko owa Senkagale wa DP Nobert Mao yajja mulesi yali asuubira oyo ye Kilawuni omanyi Kilawuni kazanyikirizi oyo Nobert Mao kazanyikirizi ye kye yali abala nabuno okujja ku bwa speaker waneeno yali abala ku retaininga kifo kulaga nti wendi kubajjukira we yali yajja ayina ng'ayogera nti twakola ddiiru n'emuzeeyi nti ddiiru y'emyaka 5 ebeekoze eki ebeera eweddeko kati olina kwestrategizinga olina kwetega nkyali naawe okitegeera era ndowooza bw'otunulira buli eyabadde yeetega ku bwa sipiika ayina wakiri ka ministry keyakoze eki keyafunye kuba bavuddeyo mu bulungi buli abadde agezaako okwagala okwetega so that was nze nakirabirawo tosobola kugamba nti Fuulu Figa ate kati agenda kufuuka Miss Uganda wali eyakikugamba wano ekyo tosobola kyogerako ntate Fuulu Figa aze mu mpaka za bwa Miss Uganda ntate tusibyewo beti ntate kati nze beti yange ngitadde ku Fuulu Figa kiringa okulaba beti n'ambooze nga naye agenze kukiikirira mu mpaka za bannalulungi b'emukono
Nti kataze bete namboze naye ali mu lukano ayesimbyewo mu mpaka z'abamisiri na bulungi ab'emukono kati nange n'osuubira nze Freeman ogamba ati namboze yagenda okulya akalulu yagenda okukali enze ekyo nakirabirawo yali ayina kyayisaawo yali ayagala kusigala naye ng'alina akafooke kuba kati ke kaliwo DP tekyayina makulu DP yaggwawo yasigaza linnya atulage endagaano gye basayiniza empya talina ndagaano mpya kati kyakola ali mu kukolera ku ddiiru ali ku ddiiru na kukola afuna naye kalya kigwe weba ddiiru nti ya DP ne NRM ddiiru yaabwe yaki pozinga kulya kyogamba mawo afuna omusaala agutwalako ku DP tewali ddiiru yakwekusanga gwe omuntu ye nesiranda be bakifunamu okitegedde ye nesiranda be bakifunamu yafunye olwo 16 bwe yakugambye Yesu yalina abagoberezi 12 ye yayongeddeko basatu n'afuna 15 tali wabi aho be yafunye okitegeera ekyo kyo bwe kityo bwe kiri nga tugenda owunzika kabine tugisuubiramu kyeno siyina kyamaanyi nyo egenda kwawukanako kwebaddewo ate kati nze wentunye eno cabinet eyinza okubeera was n'okusinga ebaddewo emabega gino emyaka 5 tugibale nti mifu kuba abasinga obungi they lack experience kati balina okusooka okukozesa almost 3 years to gain experience to start performing n'abadde n'experience myaka 14 kakati bw'otululira nga bwe nkuwadde example nti tubadde n'abantu abamu nga Bamatiya Kasayya babadde mu ministry for more than 20 years kati Kasayya obadde omugamba ki ku kya finance obadde olina ky'omugamba nti alina experience endala gy'abadde yeetaaga kyekino kye nagamba Magala nti twetaaga okuguluminga abantu ng'obudde bukyali kyova olaba sometimes certain schools amasomero agamu wegabeera ne headmaster ne deputy headmaster wamala okuritayaringa bakwata abadde deputy we ne bamufuula headmaster mbuuza lwaki kuba ono deputy aba alina experience abaddewo gyafunye kuki ku headmaster era nze mbe kuba President Museveni nga buli wenteeka state minister nga waliyo senior minister wenzijawo state minister wenzijawo senior we kabin wenzijawo minister omunene kanjogera abantu kye bategeera bwe tugenda ku gender tulina gender minister gender and labor minister ne tulina ne state minister kati nga bwona babala abadde atajja performinga na bulungi nnyo nga bamujje ku kya gender ku state ne bamuteeka ku fuulu nga fuulu minister waki wa gender kuba yabadde ageyiniza eki momentum ng'ayize kati n'okwata omuntu n'omugamba kati gw'obadde mu ICT katwa permanent secretary kali weyandibadde ayagala kuleeta omuntu alina experience mu health yandibadde atatu atwine mu ministry Diana Atwine kuba Diana Atwine aludde mu ministry eyo ng'agiteekera agitegeera yandibadde amuliftinga n'amufuula minister things would move on well naye kati bano abazze balina okusooka okugaininga experience nga maliriza njagala kwebaza President Museveni alina abantu be yansuulidde ono ye nabadde ndina omwogerako ani oyo John Mulimba ow'Ebusia President Museveni nkwebaza nnyo okubanga wamusudde omanyi yabadde ayingiridde secretariat ya NRM sirwana ntalo secretariat ya NRM yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga President Museveni awangula akalulu most especially mu Bukedde region by the way nga tubaze region esinga obungi eza performing obulungi wetogera ku Bukedde region tuba tuteeka mu Tororo Parisa Bukedde ya gundi Busia Malaba ezo ebifo ebiti ebiri eyo mu Bukedde region naye ate nagenza okulaba ku social media awo nga waliwo akivujjirira ensimbi nga ayagala mbu ba investigating ku secretariat eyina sente ze yakulumpanya Mwami John
Mulimba njagala kujjukiza nti Secretariat eina sente zekozesa ate eina accountability. Ate n'ekirala eina ba accountant abagigoberera. Bwoba gwe tewakwata sente zo, nze ino omukyala gwemanyi Anita Amongo yakwatangako ne ku sente ze n'agabira abantu nga zize ku lulwe n'azigabira abantu. Naye namulabye ng'ayingira Batwaddomo, ng'ayingira Batanga Odoi, ng'ayingira Babula n'Ekesa Owundo ng'agamba bagaba sente okumulemesa akalulu ebusiya. Kati neneewuunya abantu 10 bonna bajje balemese gwe omuntu omu ebusiya. Naye neerabira ensobi ze yakola. Omanyi ffe twagenda ye ebusiya nga bankubidde esimu bangambye omusajja yeefudde kirimaanyi ebusiya. Ng'omusajja atabukidde busiya nga n'okutatta. Kino kiri ku rekodi nze John woba oyagala nze am free you can come ndina footage gwe nakwata nga abasajja bakwemulugunyaako nga bayingirira abantu ne babatematema mu linnya lya John ate nga yeerimbika mu Jeno Muhoozi. Okitegedde kakati ng'ayita ate mbujje naaje atandika okuinvestigatinga ku Secretariat simanyi biki naye nga akimanya amazima agaliwo akimanyi nti ate ye mukyamu naye President Museveni yamukoze akakodyo teyamukomezaawo. So kyoyagaliza mukamu kitaawo kitta nnyoko. Okitegedde kyobadde oyagaliza muka kitaawo kyasse nnyoko. Okay, noza wulidde ebigambo bya Freeman si bya Magala TV nga management program edo ebadde noza mutegedde cabinet bwetyo nno yalondeddwa okuvira ddala ku top. Prime Minister Nabanja yaddiziddwa ekifo kye n'abalala bangi nga bawulidde bagenda okubeera nga batambuzaamu ensonga zaabwe. Sigadde nza Simple Steve, nza Simple Profile, mere bulungi mweraba. Amen.